akakiiko akalondebwa ekibiina ky'NUP okukulembera okukuŋŋaanya ensimbi ez'okuddukanya akalulu mu kibiina ky'NUP mu mwaka ogujja 2026 kalangiridde nti kafunye ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 5 mu bbanga lya nnaku 2 bukyanga enteekateeka eno etongozebwa. Akakiiko kano kateekebwawo okukuŋŋaanya ensimbi kategeezezza nti kasanze okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'abantu abeeyama ensimbi wabula nga bakyalemereddwa okutuukiriza. Ssentebe w'akakiiko kano Injinia Ronald Balimwezo agambye nti akakiiko kalina omulimu munene okufuna ensimbi okuva mu abo abeeyama saako okukuŋŋaanya ensimbi eziwera okwanguyiza NUP omulimu gweriko ogw'okukwata obuyinza. Era ng'abo abatusuubiza ssente zibalirwamu miliyoni 869,53 owamu abasuubiza tusuubira okufuna biliyoni 1 ne miliyoni 26. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu kashi miliyoni 21,19,600 ezo zajja mu kashi ate ne tufuna ssente ku mobile money miliyoni 19,700. Balimwezo mu ngeri y'emu alabudde abantu okuba abeegendereza nga basindika ensimbi zaabwe baleme okugwa mu butego bw'abafere abaferera ku mitimbagano. Ebyo nga biri bityo akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Democratic Front katandise okufuna ebikwata ku bantu abaagala okukwatira ekibiina ekyo bendera ku bifo eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Abaagala okwesimbawo bazizzaayo empapula omuli eziraga obuyigirize bwabwe, obukakafu bw'okusasula ebisale ebyagerekebwa ekibiina n'obukakafu obubalaga nti bammemba ba DF. Abamu ku bazizzaayo empapula kuliko Flavia Nakafeero eyeegwanyiza kaadi ya DF ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso. Akimu Ndawula Ssemuwemba ayagala okukwatira DF kaadi ku kifo ky'omubaka owa Busiro South mu disitulikiti y'e Wakiso n'abakulembeze abalala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Democratic Front era Ssaabakunzi w'ekibiina ekyo Henry Lubowa yakuliddemu enteekateeka zonna ez'okukwata empapula era n'alagira abeesimbye okugenda mu bitundu eby'enjawulo banoonye obululu kubanga nti kakuyege wa kubeera ku kitebe kya kibiina. Lubowa Henry, being chairman of the Electoral Commission of the Democratic Front, hereby declare Nakafeero Flavia duly nominated to contest as candidate for the ticket of the Democratic Front, Wakiso District Woman Member of Parliament. And if the DF Council of Wakiso proposes her to this committee, she will be our flag bearer for the Democratic Front, a Wakiso district woman, and wish her success. Flavia Nakafeero ayagala ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso agambye nti bannawakiso batubidde mu bizibu nkumu nga beetaaga munnabyabufuzi ow'omuzinzi okuggusa ensonga zaabwe. Akimu Ndawula Ssemuwemba eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Busiro South agambye nti ekiseera kituuse eggwanga okufuna abakulembeze ab'omuzinzi abamanyi okwesa empiki z'ebyobufuzi mu ngeri ey'ekitiibwa so si abo abakyamuukirira. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Alex Kizito annyonnyola nti omuntu bw'afuna akabenje kiyinza okumuviirako okufuna obulwadde bw'ennyingo. Singa ennyingo zibeera nga zirumiziddwa mu kabenje oba zikoseddwa mu kabenje ne kiziviirako okuluma okw'olubeerera, okukaddiwa oba obukadde oba obulwadde obuva ku nti buli muntu bw'akola obububi obubikka ku magumba g'omu nnyingo butandika okukoloboka ne buvaako ennyingo etambula zeekulubula bwekulubuzi nga wali rafu kiviirako omuntu obulumi. Endwadde enzaale kwegamba omuntu basobola okumuzaala nga obutafaali bwe obw'omubiri buluubirira kulwaza nnyingo ze zennyini. Nga gwe kennyini gwe kizibu ky'ennyingo zo nga kuva mu butonde bwo ennyingo zo zirumbibwa obutafaali bwo bwennyini obulina okukuuma omubiri ze tuyita white cells.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kwotadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea galimu akawowo n'eddekende lya vanilla atabuddwamu akatangawuzi akadalasiri ne ka rosemary okuwomesa chai wo. Amajani ga Lukoni Vanilla Tea gasuse mu kuwomesa chai wo amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni Vanilla Tea ku chai omukalu obuwomi busukka maama. Omukwasi wa goolo Crispus Kusiima yegasse ku kilabu ya URA gukyangira mu ligya y'abenywera ya Uganda Premier League ng'avudde mu kilabu ya Kitala. Crispus Kusiima aguliddwa okwongera okuggumiza ekitongole ekikwasi kya goolo ekibadde kirina abakwasi okuli Derek Ochan ne Dennis Otimu. Wabula Kusiima yasuubirwa okubeera nnamba emu mu goolo ya URA naddala nga Dennis Otimu asuubirwa okwabulira kilabu eyo. Crispus Kusiima mu kilabu ya Kitala gy'abadde endagaano ye yaweddeko ku nkomerero ya sizoni ewedde era nga sizoni ewedde yasinga okukwata goolo nga yamala emipiira 16 nga tateebeddwamu. URA era ye yasinze era yakansiza omuzibizi Ronald Oti okuva mu kilabu ya Kitala. URA era yazizza bujja endagaano z'abazannyi okuli Laban Tibita, Norman Namanya ne Ibrahimu Wamana. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okuyisa ebigambo by'obuseegu mu kamwa nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omuntu yenna ayisa ebikolwa ebyobuseegu ku mitimbagano oba mu mikutu gyonna egituusa amawulire ku bantu ng'agezaako okusasamaza oba okwesittaza abo bonna abakozesa emitimbagano oba emikutu egyo, ekitongole ekikwasa empisa mu ggwanga awamu ne poliisi kisobola okumukwata ne kimuvunaana era singa omusango gumusinga asobola okusibwa ebbanga eritasukka myaka 5 oba okuwa engassi etasukka bukadde 20 oba byombi. Ekibiina kya NRM mu Lubaga kirabudde abavubuka obuteetantala kukola fujjo ku lunaku olw'ebbalaza ng'omukulembeze w'eggwanga alambula ebitundu by'ekibuga eby'enjawulo saako okulondoola ababaganyuddwa mu nteekateeka ya Parish Development Model. Omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa Sabbiiti eno asiibye atalaaga ebitundu by'e Wakiso okulondoola n'okuzuula bannayuganda baganyuddwa mu nkola ya Parish Development Model. Mu buufu obwo ssentebe wa NRM Ivan Majambere Kamuntu alabudde abavubuka obuteetantala kukola fujjo ng'omukulembeze w'eggwanga alambula ekibuga. Abopposition bajje babeerewo balabe ku musajja ayina ebirowoozo ebikyafuga Uganda era mbayita namwe abopposition abatayina fujjo abatajja kubba bantu mbayita mujje mube wamu mulabe ku mukulembeze obwesa mulabe omukulembeze buyeeyisa bwatambula n'abannayuganda. Banafi amawulire